get in another story. Pastor Umar bangambi Umar inabya Shay Umar actually Shay Umar avuddeyo anategeeza ku bintu biche bigenda maso. He says he was a friend wali omumanyi ko mbachali ba pastor aliko bebamu kubaza okukulanga actually pastor ali mulokole naye nga ye musajja asooka okuba n'edduwa church Asonolwecho yavuddeyo angajjukira mukwano gwe nagamba twali ba mikwano omusumba ono yakola nnyo wabula ate pastor Jengo bakuleka mbigire watandika kwematira kati yatali pastor Jengo bagambye nti pastor Jengo mukwematira yalimo wabula ate bizibu bituuka bambi bimuluma musajja tumamanye ebintu byensi we bibeera awo yaddukira wa Shay Umar gwe yasooka ogamba mbu wa TV mbuye n'abigaana chaliwo omugenzi ngule TV you know ebintu by'omugenzi atenze mbambigula right now oba yali ayagala kumubailinga out actually wabula no ne recent yatugamba yali yagwamu wenda sanga Shay wali toina sente wabula n'atutegeza n'agamba olwatuuka kukojja kimbo wooyo olw'okuba alina omululu gw'essente n'asalawo awagira omwana ono bibadde ebigambo bya Shay Umar nga si byange so yagamba nti mukwano ensobi eri ku pastor Jengo ayongedde omubuulirira nga chali wa taata we era nayongera okubanga akubiriza abantu abali bachali ba pastor nsubira nabo mu kanisa mwennyini muli bachali ba pastor mukwatire wamu that's an easy matter to fight together you know bigweo katulabe mboza ya Shay Umar the man nti nali mukwano gw'omugenzi pastor ija era nebigenda maaso byonna mbiraba bitunuulira butunuulizirwa nsonga nti omwana wa mukwano gwange oba eyali mukwano gwange pastor iganga ye musika pastor Jengo yaneesamba naali badde olwaleero nti mbeera mukwano gwe nnyo nga bwe nalinga mukwano gwe nnyo ne kitaawe ng'akyali mulamu naye munange omukulu Allah bwe yamutwala oba bwe yava mu bulamu bw'ensi eno omwana ate ye yaneesamba nagezaako nnyo nakola kyonna kyensobola okulaba nga nsigaza omukwano ogwo mu famire y'omugenzi pastor ija gwe nalina n'omugenzi naye bannange tawuliriza ate alimu okweraga oba emyaka egyo kyekigireetera ekyo kubanga waali mulabye nga pastor Jengo ye yali badde asaba oba nga yatunoonya okudda okubeera nti tubaako ne bye tumugamba naye ate ffe tumunoonya naye n'omunoonya n'agaana nze mu Uganda wano sirina musumba gwenkubira simu n'agaana gikwata ne bw'aba aganye ogikwata mu ddakiika eyo akuterayo message ndi bize oba n'amala n'akukubira naye ssebo mu basumba benkubira essimu ne bagaana ogikwata ye pastor Jengo ekyamazima yangoba nayagala okugula share mu TV eyo nga n'omusumba akyali mulamu yanjagala nnyo naye yagaana nemmanya nti TV eyo yagiteekako caveat ng'akyaliwo era nemmanya nga church tesobola kutundibwa kuba yaleko caveat TV tesobola kutundibwa oba gabibwamu share ng'eriko caveat kati nakirwanyisa nga akyali mulamu yagaana omusumba yiga bwe yali yakafanga n'omwaka tegunnawera okimanyi nti pastor Jengo yasookera wange okungamba nti anguzeemu share mu TV eyo nenguluba naye nze ntunuulira omuntu ng'atategeera nenjira biti nga nkimanyi TV tebasobola gigula mu share bwe yalaba nga sibiriiko n'alumba Kojja Kimbowa yajja dduka eno nali mumanyi Kojja Kimbowa ng'omusajja omugezigezi ye yalowooza kuba ye Kojja Kimbowa mumanyi musajja mugezigezi bwe walengedde omutwalo olwataano alwana agugjewo kati yalowooza agula share mu TV eyo ng'asuubira okufunamu kumbe nze ng'eyali emanyi eby'omunda nti TV tekkirizibwa kugabibwamu share wadde omusika takkirizibwa kugabibwamu share mu gundi eyo nali nkimanyi nti bw'aba anaagaba share famire yonna etuula ne bayita bakanso abasoba 3 ne batuula mu nkiiko ezisobe 12 nga bali ku kintu ekyo ne batuuka okujja caveat ku bintu ebyo olwo nno omusika n'abeera ng'asobola okufuna amaanyi agagaba share agatunda agagaba ekintu naye awatali ekyo musumba yali yakafa ng'omukulu atunda ki shares ekyennyini nze mmanyi omwana oyo Jengo yasomako ye yali akimanyi nti abakozesa nsobi era ye yali akimanyi nti sente zina banzibe bino ebintu bikwatagana na buwandiike
mbabuulira bwenti kojja Kimbowa bw'aba abagamba nti TV yagigula abalageko ku mpapula eziriko nti yagula kojja Kimbowa ayina mpapula eziraga nti yagula mu shares naye kati olwaleero kojja Kimbowa agamba TV yagigula nga ye kyemmanyi yakibuuse luvannyuma oba yazuukuse luvannyuma nti baamubba kati mu kwagala okumubba agezaako kukola kyonna kyasobola alabe nti azza ssente kino kyakulabye oba kalowoozo nka wa famire ya Pastor Jengo bw'oba oli awo nga temwerwanyeeko ebintu by'omusumba Jengo byonna byaligenda TV yaligenda ettaka kyaki weetudde yaligenda n'ebirala nga temwerwanyeeko amagezi gembawa abantu famire y'omusumba Iga naali beegayiridde munoonyeeko kubanga y'omusumba Jengo yanneesamba. Okay, ebyo bibadde bigambo abya Shaywomal tetujja kubanga ate tukirwamu abateekamu ensimbi ba Platinum katsoye tukole ku nsimbi z'abakama baffe atukyayina emboozi mpitirivu ddala aziwandiye tazo manyo olunaku lwaleero.